So this is Sheila Arditah. Kansubire nti no buli omu ali bulungi. Mbadde mbabuzeeko years naye nga gye ndi bulungi. However, nafunamuko obulwadde nga bwe nabagamba nti eggwanga lino lye tukoleramu obulwadde bwa COVID bukyaliyo ate era nga buttira ddala. So if you're this person atafaayo eri bulamu bwo nga bukuwadde sigino, I'm sorry for you nti ojja kufa nga totegedde. Ng'oggyeko n'ebyo byonna eby'obulwadde nali nzizeeyo mu ngalo z'abantu abaninako obuvunaanyizibwa, kyentegeeza agencies over companies, nga nzizeeyo olw'ensonga nti nali maliriza emirimu gyange n'enzirayo ate mpumulemu nfune emirimu emirala, era nga bano bwe njogerera natuuse dda mu ngalo z'abakama bange. Nja kuba mbawa updates ku mirimu gye ndi mu kukola, ngikolera wa nadda wa n'ebintuntu ebirala. Wabula ng'ate yadde nga kiri bwe kityo, neebaza nnyo mwena abandaze omukwano, for those abafunye chance ne bandabako in person, in real life, ne to having that good moment. Omanyi kirungi nnyo abantu okukulaba nga bw'ofaanana in real life, ng'oggyeko ebyokubira mu kamera, okutuula mu filters, okudda ku mikutu gya social media ne tuvuma abantu n'ebintu ebirala. Kibeera kirungi nnyo abantu abo b'oweereza oba b'ovuma ne bafuna chance to see the real you, omuntu owaddala. Era nga nze omu ku muntu ayagalibwa. I'm blessed. Bulijjo mbadde sikimanyi nti abantu banjagala, naye ku bye nasanze byanjawulo n'ebyo bulijjo bye mbadde nsuubira. Nze mbadde embeera eyo nga manyi people don't like me. On a serious note, nga manyi people don't like me according to videos zenkola ne comments zenfuna. Naye munnange nafunye ekintu kirala nnyo. Wali obaddeko awo omuntu n'akaaba because of you. Omuntu n'akaaba ng'akulabyeko, wali okifunyeeko. Munnange nze nkifunyeeko experience nemanya wow, true love do exist. Wabula ng'ate ngenda batwalako mu butambi biki ebyabadde ebyo gye twabadde ku kampani yange, abaana be nasiŋŋaanye ne bankola nako ne nfaanana bulungi, kunsiba nviiri, kunyumiza ku stories, ne tubaako bye twogera. We really had fun. So twekuumireko olabeko obwo obutambi, wabula ng'ate era gwe bwe naatanaba kusubscribinga, I'm sure nti ogenda kumisinga obutambi nga bwe buti. Naye woba subscribinze n'otwegattako kigenda kubeera kirungi nnyo eri ffe. Subscribing okwate ne kade nga buli video yonna gye tuteekayo ekutuukako bulungi nnyo, ate era okomentinge mmanye nti nno naawe gy'oli. Ka tugendeko mu butambi obwo ate era tubeere nga tukomawo. Katandise oba Tobiteekamu naye ekitanda nayira toteekamu bulangiti baani at least awo ati kali mu kurekodinga nze ndaba katabala. okola ki? jakako otandike Kwata mu kipeesa Nkwaseemu. biri muli ku recording sooka oggyeko. kasikini wakakozejakako otandike obuto. Nkajeewo. I'm going to the airport to play. Waaye. Okwata ebiko. That is my husband. Ani? Not your, kano kaliya kalwema. Yagamba that is my husband. Bannange. You're lying. He's not your husband. He's mine. Nakote kamanyi makulu ga husband bambi. Kama gogera. Barwani na husband ne mama. Sebo kabera serious kubyako ga. Onyine naye Bannange. Sooka Nikati atanoonya wa n'omuye. Ajja kubulira mu nyumba y'omwana bw'ati. Ajja kwesanga mu famire endala. Ate no kumala olunaku lulamba anoonya lumu.
mundaba bwe nnyumye efaanana Beyonce. Munaagana buganyu kusiime yakula obubi wa kukiraba nnyabula. Bo obwala mubulaba. Waliwo okudda mu biyumba ne bakugamba zijjeeko. Kati waatatugamba nti muddugavu tetukimanyi. Ebiku bya Samasiko. Tebatusobedde. Nga bamugyeko ku wifi? Abo si be bakolera ebyaswaka bakusimu? Lwaki babadde babajjako? Omumanya ga amasimu ge babawa nti gabeera mu tracker baba trackinga. Nuwo okusunisha omuntu audio egende bazifuna direct. Audio bazifuna zaffe ezitusondeka. Kati abaana be bategendereza biki bye bakolerako. Si bye bigenda bazeeka. Abantu babiri woba omanyi bakugyeko ku wifi. Ne bakuggyako essimu. Baki bamala obudde mu kifo ky'okwongeza omusaala bali mu bintu ebitalina makulu. Wana abaana bajja bakulu bayina abaana abamu bafumbo ng'omukaana okulaba akatambi k'ekiseegula okubanga. Obutambi obwo nga woobulabye si bukwatemu buli ku original era nga nze nabwekwatidde n'essimu yange. However, nga there are a lot of videos that I did not publish here on reasons nti there are certain people nga they don't want to be seen on camera or they are not okay being posted on social media. Yensonga lwaki sibutaddeeyo. Nze Arditah, I'm this person that respects everyone. Nze I respect everyone no matter your situation, no matter your title. Nze I respect everyone. Oba oli mwana muto oba oli muntu mukulu. Ekyo kyebaliza Mukama nti yakimpa respect intambula nayo ate era injuwa abantu abalala. And nga bwe mbagambye dole obanga bwe nasandise akatambi kange nti nno nasanze ebintu bingi nnyo. Nsanze Abannayuganda bangi nnyo nga nkomyewo era n'ebikoleddwa nabyo bikyandi ku mutima ne mutwe. Abannayuganda nze nsiiba mbagamba nti nno you might see someone on social media ng'akola ebintu maybe the things that you don't like oba maybe the things you like. Naye mostly let me focus on people like me abayina two sides. Yeah, let me focus on people with two sides like me. Nti nze I'm a stubborn girl, very very stubborn woman. Ndi muntu ayogera njogera nnyo. Yes, njogera nnyo. Naye when you meet me in real life, trust me, ogenda kwewuunya nti people batuuse n'okugamba naye mmwe oba ono just muganda wa Arditah. Why is this person so different from that person we see on social media? Why is this person so quiet and boring? Is not the person we see on TikTok and other platforms. Nti nze nina side bbiri munange.
So if you're this person abadde ng'ogamba nze ekyo ekikazi kyantama kyasama nnyo bannange nze sikyagala, my dear, you get to love me when you meet me in real life. And by the time you meet me, you will live a best friend. You will live your entire life as my best friend. Why? Because you're going to meet a different person. The person that you don't actually like on social media will be the person that you will make a friend after meeting her. And that's me. Inti, when you get a chance to meet me, I will welcome you. I'll give you a hug. I'll give you a warm heart. I'll be that person that will listen to your problems. I'll listen to your worries. I'll advise you. I'll touch you as a sister, as a friend. So that means, ebyo byonna byennakukolera at the moment, ojja kuvaawo with a different side of me ogambe, being to this woman, awoggana nnyo, ayogera nnyo, ayasama nnyo, naye she has this and this and this. Yes. There are women bennasinkanye nga bagamba nze kale mbadde sikwagala olw'ebintu ebimu by'oyogera ABCD. Naye munnange bwenkusisinkanye bannange ate omutima gwange ne gukwagala naye nga twogeddeyo ebigambo nga 4-5. Kyekiri kyentegeeza. You people stop judging people you see on social media. Stop judging us. Stop judging us. You might be judging wrongly. You might be judging in a wrong way. So it's better you stop judging. It's better you stop judging people. Mostly nga those people you're judging, you've never met them in person. Nga tobamanyi. Because abantu balina personalities ezenjawulo. Nsobola okubeera ku social media nga mpoggana naye nga in real life I'm this quiet woman. Nsobola okubeera ku social media nga nfuma abantu naye when you meet me in real life nosisingana ate nga mu different person. Bye tubagamba, don't judge a book by its cover. A person might be having another person in him or her. Kati awo ebisigadde biri eri mmwe nze mpagambe. For those that got a chance to meet me in real life, they will tell you actually. They will tell you who Arditah is. So munnange byebyo yenze Sheila Arditah. Imbaagala nnyo mwebale kundaga mukwano. N'ate era nammwe mukimanye nti nange imbaagalira ddala nga bwe mwandaza omukwano. Badia sigenda kubayiwa. Expect a lot and a lot from me. Mukama nsaba abankuumire mujje mutwegatteko mwe nabataana batwegattako ku YouTube channel yaffe imbaagala.